Nyongera okubebaza mwe bali kwekumira ku Project Media TV mukwano gwange gwe eyakatweyungako gena maaso o subscribing tusobole okutusaka amawulire gaffe agabera gakagwawo ate ye omubaka waffe mwenna gwe mumanyi ansemba tusaka amawulire gana ate era ne mbategeeza nti ffe wano tetugenda kukoba kuba tusaako mawulire agakwatagana n'omubaka wammwe oba omubaka waffe ffenna amanyikiddwa nga Ssegirinya Muhammad. Ababaka bavaayo ne bategeeza nga bwe bagenda okuyamba okukwatira wamu okulaba nga Ssegirinya Muhammad agende bweru afune ku bujanjabi naye mwana tuno ekisinga okuyungula maziga nti akyali mu ggwanga lyettu Uganda bakyamwekenenya emabega kaawo omukulu oba muyite chairman akulira eddembe ery'abantu mu Parliament yavaayo amanyikiddwa nga Fox Odoy yavaayo n'ategeeza nti basindika abakugu oba bayite ba specialist okugenda okwekenenya obulamu bwa Ssegirinya Muhammad era n'ategeeza nti bagenda kuvaayo ensonga zino balabike nga bazanjula mu maaso ga Parliament bazitegeze omwogezi wa Parliament abeeko nekyayogera ku nsonga eno naye mukwano gwange era nakutegeeza kawo nti yavaayo n'ategeeza eggwanga nti bacha bonga bo tebalina buyinza kuvaayo kugamba nti oba Ssegirinya agende ebweru lwa nsonga nti Ssegirinya alina emisango gyagenda mu maaso n'okulabika nti gimupaatikako n'olw'ensonga eyo bo tebalina kyamaanyi kye basobola kukola mu kiseera kino. Mikwano gyange ye ate amanyikiddwa nga Justice Lawrence tweyanze mu kooti enkulu ey'e Masaka yavaayo n'ategeeza nti bano ababiri tebagenda kuweba bail lwa nsonga nti we banafuluma ebweru bagenda kubanga batataganya okunoonyerezebwa kwabwe bagenda kubanga nti basobola n'okubeera nti badduka emisango balabike nti emisango gino bajejjako mu kiseera ekyo. Mikwano gyange eyo yembeera awo wetutuuse awo wetuyimiridde nti omubaka Ssegirinya Muhammad atibwa omubaka Ssegirinya Muhammad akyayita mu mbeera eyo y'okubeera nti abuzaabuzibwa buli kimu buli omu aleeta kyasanze buli omu ayogera kyasanze bannange mwongere okubeera nti mwena musabira ofukamira wansi naawe ayina kyosobola nabagambye era nze mbagamba nti wenna ayina kyosobola okukola kikole wenna ayina kyosobola okubako n'engeri yonna gy'obanga nti oyimuka n'otaasa tusabe ba freedom fighters baveeyo balwanirire obulamu bw'omubaka waffe kubanga bwo mikwano gyange embeera yo erabikanga nti yo weeyimiridde kati si nnungi newankubadde nga bagezaako okulabika nti bamunoonyeza batema empenda okulaba nti ava mu ggwanga lyettu Uganda agende afune obuyambi kye bayinza okuvaayo ne boogera bagamba nti ajja kudduka oba bajja kuteteganya okulabika nti obujulizi buvaawo. Ssegirinyako ne munne tetumwerabira amanyikiddwa nga Ssewanyona baasibibwa oluvannyuma lw'okuteeberezebwa okulabika nti bali mu lukwe oba bali mu nteekateeka y'okubeera nti ebijambiya bigenda mu maaso n'okulabika nti bitemulatemula abantu e Masaka. Mikwano gyange ffe twewaddeyo okuweereza wano ku Project Media TV amawulire gaffe agasinga aga entertainment ko naago aga sports okyayinza ogasanga ku website yaffe emanyikiddwa nga projectmedia.com gy'osobola okubeera nti osinziira n'onyumirwa n'ogenda mu maaso n'okubeera nti otuwa ku likes zaffe oba n'okomentinga ensonga yonna ffe kye tuba twagala nti ensonga gye tuba tulese ensonga gye tuba tutebolinze ku mmeeza obeeko naawe kyojogera kubanga naawe oli Munnayuganda gwe mukwano gwange asinzira e Dubai e Qatar e Saudi Arabia okulabika nti otuwuliriza mukwano gwange oli watabu nnyo tusiimira ddala nammwe mikwano gyange Bannayuganda abali mu ggwanga lyettu Uganda mmwe bali kwekumira ku mukutu mweraba kankomewo katono nnyo nzija tovaawo.